Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya muli mutya mbalamusizaako bassebo ne bannyabo amanya n'eddoboozi nze IBRAH mukasa mbanirizaako ku the mighty strong extra digest mugoba nsonga. I love the word mighty. The mighty extra digest mugoba nsonga. However, the show is business mind. Naye ng'omukutu baguyise extra digest mugoba nsonga. Tulina Chris Rule era nga nkwanirizaako omulungi yatulaba bassebo ne bannyabo gyonna gye musinzira okubanga mutulaba. It's a beautiful Sunday. Tusazeewo tufune night field, the night shot. Tulabe how okifuna otya era kitambula kitya. Nja kusaba osooka obuuze ku balungi abatulaba. Tutandikiraawo. Abalungi abatulaba njagala okubaaniriza nate mu kitundu kyaffe kino ekya business mind. Kozi wangano giyita show wangamba njite ntya? Wali ogiyita video. Nali njita video. Nonga Lega nti eno bagiyita show. So, of course it's a TV show. Njagala okubaaniriza nate mu kitundu kyaffe kino. Yeah. Nga nebalizaako abo bonna abafunye ebirungi naddala mu kitundu kyaffe kino ekyennaku 42 ez'omuggalo eza interdistrict nga tebabakkiriza kutambula mu district atali iyo. Ate mpozi nensasirirako n'abo abafiiriddwako abantu baabwe naddala nga batwalidde ekirwadde kino ekisenyiga kinnamuzisa nammwe tunakuwaliramu nammwe ate era tusaba omukama abagumye abasaasire musobole okuyita mu nnaku zino ez'okugezesebwa bulungi. So omulungi atulaba twagala okugamba nti wenywereze ku mukutu tuulakkalira ebirungi ebiri ku business mind ne ku WOLOKOSO digest kozi twagikyusa kati tugiyita tutya? It's extra digest mugoba nsonga. Extra digest mugoba nsonga tutunuulira ensonga ne tugivayo gyetandikira paka nga tugenze gyesemba. Omukulu ono ndaba nga alina obwerinde bw'amaanyi nnyo takkiriza kantu konna kubanga kakwata ku so obwerinde buno bwolaba ku sheeno era bwe tukusaba naawe okozese sayidi eyo beera mwegendereza nnyo sanitizing naaba engalo keep your faces all your mouth nga ziri masked osobole okwetangira ekirwadde kino n'okusaasaana kwakyo. So omulungi atulabe yeekumidde ku extra digest yongera okusubscribinga akadaaka akakooneko nga buli vidiyo egendayo oba ogifuna bulungi nnyo. Sheeno njagala ogidedicatingira omukyala Mrs. Birungi Sengendo specifically by the way. Omukyala oyo lwaki njimudedicatingidde abadde mpagiruwaga mu kulaba emirimu gino okuva gye gyatandikira buli video gye tuteeka yafuba okulaba ng'agiraba ate agiraba ne famire ye yenna kyekisinga okubeera ekyenjawulo. So that is very good. Njikudedicatingidde era gye tujjakaawo ngenda okwongera okulambulula lwaki njikudedicatingidde. So mutuule tusosootole. Tweyanza nnyo tweyanzege. Yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkutegeeza nti show y'olwaleero twagadde tutunuulire the children at home, the pupils oba ba students. The what? Pupils. Mu primary, of course obeera mu primary tosobola kuba student. Obeera pupil oba pupil. Depending kusobola kagamo kakuseseza. Pronunciation yako yennyumidde. Oba pupil. Kali mulimu awaliddabo because it is PUPIL. So atutunuulira abasomi abali ewaka okuviira ku mutendera gw'omwana ategeera ng'awulira bye twogera ng'era abitegeera okutuukira ddala ku bali ku universities oba tertiary institutions oba higher institutions of learning at the end of the day. So it is a forced holiday, but holiday ya natural calamity. Nesimu ogikubyeko. Bintu nsonga si nnyangu nnyo ennaku zino. Naye kati kibanja kyange kino nkikubeko sanitizer. Anti kiri waterproof. Owa 13 yafulumye. Yambwa gwa mwenda nga 15. iPhone 13. Tugirinze ng'ambaga. Ogenda gikwata. Oba oli awo katusabe Katonda atusaasire. Anti abalungi abatulaba beba. So tugenda kutunuulira abayizi bawangaalira waka
mu luzungu oyinza bayita aba holiday makers. Embeera eriwo of course abaana abakozi n'emirimu egimu gyasanyala olw'obulwadde obwajja obuli mu nsi yonna, obulwadde bwa covid. Abazadde bafunye enough time eri beyond enough. Abamu bakooye n'okukoowa. Abaana babadde bamala emyezi 3 n'abasomesa 3 months at school, that is abali mu boarding ne badde scholars. Olwaleero luno abazadde I think babadde n'abaana for over 9 months all together. Over 9 months, actually over a full year. N'abaana because bagenda ne basomayo ewiiki ne badda, ne basoma ewiiki ne badda. So olwaleero luno eno tugiwadde abazadde n'abaana. Actually tugidedicatingira abantu abali abayimiriziddwa ku mirimu naye nga tutwaliddemu ebiti byonna. Abasomi, abazadde abalabirira abasomi, abakuzi abalabirira abasomi, n'abo abantu abali awaka naye nga tebasobola kugenda ku mirimu. So eno sho tugibadedicatingly, then twongere okutematema butya bwe basobola okuyita mu bulamu oba oliawo nga tebasomoozeddwa nnyo nabiki ebiyinza okukwatwako mu kiseera kino ekyokubanga tukyali waka nga tetunakkirizibwa kugenda kusukka nsalo za bitundu mwe tuva. Okay, of course Sheno, abazadde bangi nnyo abatali mu kukola nga balina abaana. Yino time abazadde gye bafunye time werera ddala because newebeera vaaka etuuka omwana n'afuna kyagenda n'akola n'addanga lwaggulu n'omuzadde ng'agenza okukola. So Chris, tusooka tutunuulire kino kitegeeza ki eri abazadde n'abaana okuba nti bahavinze too much ample time. Too much ample time. It is beyond ample, it becomes too much. It becomes too obanjite ntya. Tutandikirawo. So ndoza ogenda kunzikiriza for the first time mu bbanga lyetukoze programs zaffe zino. There is one gentleman I want to appreciate mu lulimi olw'ekinyanyimbe oba mu lulimi oluzungu. He is called Mr. Issa Sengendo Jr. He is mothered by Mrs. Birungi Sengendo. Bava mu ssaza erya Massachusetts. That is America. USA. Era nga I was told, actually I was so much inspired to come here and tebamanyi Luganda. They don't actually, they don't. Oh my goodness. So they don't understand Luganda. Sengendo doesn't know Luganda. Mr. Issa Sengendo, and by the way he's just 15 years of age. Oh, abo baba tebamanyi. And oyo abatamanyi bamuzaalira eyo. Bamuzaalira the other side. So I wanted to make a shout out. First of all, is one person as to ensonga lwaki njagadde mwogereko. I have not spoken to anybody ali below 15 years of age nga you reason is like this guy. I have not. Era you want to appreciate the fact that nti omukyala amuzaala abakadde abalala babeera bagulira abaana firimu. Enjogerere ezitali enjogerere. By the way, ebina Uganda naye nga byogerere. Babeera siri mu kugezaako kunafuya. Naye abakadde abalala babeera bagezaako okugulira abaana movies. Mrs. Birungi Sengendo abaana babeera abagulira bitabo. So I want to appreciate. That is great. I want to appreciate you for the fact that you understood. Omwana we bwe yamulaga at the age of 10. The reasons as to why I have singled out this young man. I spoken to him like some time back, but the books he has so far read, there are so many guys actually above 40 that they have not read. The guy at the age of 15. So he has read so far how many books? He has read close to 50. 50 books? Yes. He's a genius. I want to wonder actually when he comes here to Uganda, abantu balabe. So shout out to Mr. Issa Sengendo, my mentee. So I know I am the mentor, is the mentee. So since there are over 50 books, I guess
he read even the mustard seed. It's just a by the way. It's just a by the way. It's just a by the way. No, he's into finance. Oh. Okay. IBRAH, this is what I was saying, by the way. The other time I wanted to talk about him, but I didn't. Yeah. So this time round, yampadde surprise nengamba I have to talk about him because the guy understands the stock market. Almost. He challenged me somehow, somewhere. Mr. Isa Sengendo, 15 years of age. We want to really appreciate the fact that does he watch our works? He does. Does he understand our... Actually, mama we bwe batuula bonna ku show nga bagiraba alabako Oluganda n'amala n'amunnyonnyola mu Luzungu n'alabako mu Luganda. That's why mbadde ndi mukumu appreciating omukyalo oyo nti omulimo gwakola. Mrs. Sengendo, thank you so much. Mrs. Birungi Sengendo, thank you so much for supporting our works in one way or the other. Yeah, true. Everyone supports us in different ways. When you watch our work, you're supporting us. Yeah, true. When you give us a call, you're supporting us. Yeah. So if you give reference to our work, if you give reference to our work that watch this piece, you're supporting us. When you send him money, you're supporting him. When they send me money, they are not supporting us. You in particular. Because that money is not accountable. We can't have a proper accountability for money sent to you single-handedly. Okay. So inshallah. That was just it was a mention, and thank you so much for allowing me to do so. Yeah. I want to appreciate that family. I am their mentor, and she's having 4 lovely kids. So when do they hope to come to Kampala or Uganda? In a period of about 3 months. The mom was telling me that when she comes to Uganda, they want us to host that young man on the show. Because trust me, when that guy sits here with me, so I'll need some good time to organize my English. He's very good. Like when he sits with you here, the guy is terrible. Okay. Special shout out to the family. We love you. We really appreciate the fact that you really support our works in one way or the other. We shall be so grateful to meet you and say hello to you and have a chat on camera, of course. Actually, nalyagadde nnyo omuvubuka oyo. Abazadde abalala balabireko. Kubanga nze IBRAH sirabyeyooko muzadde. Ateekateeka mwana we kwenkana mukyalo oyo. Kubanga at the age of 15, omulala ali 12. Naye bw'oyogera n'abaana abo, tebayina kintu kyonna kye bamanyi about the celebrity life. But when it comes to the dockets ze baagala okubeera mu bulamu, nagezezaako okumenya ebitabo by'endowooza nti nabisoma nga sikakasa nti omwana oyo yabisoma. But every book I could mention ng'agamba I finished that one. Ng'amanyi title, ng'amanyi yakiwandiika, ng'amanyi chapters. At the age of 15. Ng'alina n'account trading ng'alina n'account ali mu kutradinga stocks. Ali mu stocks already. Ali mu kutrading already. Amanyi nti kati wano nteeka wano nkola nti byonna ng'abimanyi. I was so much surprised. Thank you. Okay. Twagala ku appreciating that family. Tubaagala nnyo. Mukyala Sengendo ne family yo tuba recognizing in a special way. Thank you so much. God bless you. God bless your works. God bless your family. And God bless Extra Digest mugoba nsonga. Tetulina kola nsobi eyo. Bw'aba ba blessing eyo naffe alina tu blessing eno. It's a double blessing. Double blessing. Naye why? Oluzungu olulabye. Akazungu kano. Tulututemu. So that family mutuletedde okwogera oluzungu. But of course njagala kwebaza ne families endala eziraba waka waffe ne batatutuukirira but ne basiimira eyo. Thank you so much. So abazadde olwaleero luno eno it is a challenging moment nti tulina abaana ewaka, abaana tusiiba nabo, tubeera nabo paka nkeera neruli. Chris, kyekirina okukolebwa kati eno sho tugiwadde bazadde n'abaana. Tugiwadde ba guardians, tugiwadde ba uncles, ba auntie, ba jajja abali n'abaana, the guardians oba the parents stroke guardians oba abali immediate to the children. Ekibuuzo kiri nti kyekirina okukolebwa mu sizoni eno ng'omwana ojja kubeera naye ebbanga eritali ggere okutuusa Katonda
lwanaabanga atudiddemu okukakanya ku mbeera eno ey'okugezesebwa eyo lumiima mawuggwe. Lumiima maki? Mawuggwe. Gwe mulundi gwange ogusoose kiwulira n'ekintu. Amawuggwe is lungs. Yeah. Lumiima mawuggwe. Yeah. Okumiima, it is like holding something tightly. N'okinyweza kati akalwadde kano kusinziira basayansi bwe kakwata amawuggwe kaganyweza nnyo ne katakuganya kussa bulungi. So abasajja abagezigezi Abaganda ne bavaayo ne statement egamba nti lumiima mawuggwe nga bw'olaba nti lumiima Simoni bwe bwavu. Obwavu naye obwavu tebwali badde lumiima mpale. Ate lujagaza ki Simoni obwavu bwo bukwata Simoni lubugimiima bwe buti Simoni ye ssente. So what should be done? Abazadde bakole ki mwene embeera gye tulimu? Njagala tusooke tutunuulire abazadde bayina kukola ki, then from there abaana bayina kukola ki. Tuli ku business mind by the way. Kakati njagala okusooka okweyanza omukisa ogumpereddwe nate okubanga era nkomawo okwongera okulungamya abantu ku nsonga za business mind. Ebiseera ebisinga bw'oyogera ku business abantu babeera baagala oyogerere ddala ku business ku ssente ku magoba n'ebisigadde. Nene kino kye tukola kyennyini nayo business kubanga abaana abaffe it's our business. Naffe ffennyini we are our own businesses. Kati ffe ffennyini tuli business gye tuli n'abaana bali business gye tuli. So it's a business mind. Kati omukisa ogumpeereddwa njagala kutandika bwenti. Neetegereza era ntutte ekiseera kyange kiwanvu nga ngoberera script eyawandiikibwa naddala eggwanga Uganda kwe litambulira. Nentunuulira stations zaffe ne radio station, TV stations zaffe ne radio stations zaffe endala. Nendabira ddala nga omwana ali wano ku butaka naddala abatali mitala w'amayanja bw'abanga wakwemalira ku mikutu gino naddala abaana kwe basiibanga balaba omutwe wagujjuza kasasiro ekyo kyonkubulira amazima sigenda na kimenyamu. Kati abakadde mbakubiriza era mbasibira entanda abaana baffe bano naddala nga bali mu kiseera kino ekyokubanga baliko awaka. Si kiseera kyakunoonyeza abaana migugu gya firimu. Omuzadde agenda agula embumpa za mwezi mulamba mpa piisa 45 buli lunaku bajja kulaba seeti 3 kino kye kiseera ekyokulaba nga abaana baffe nate tutwala obuvunaanyizibwa. Embeera enetera okubaawo mu bulamu okubaka ebintu byetujjukiza oba okutujjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe naddala ffe abakadde oba abazadde. Biki bye tulina okukolera abaana? Nabadde ngezaako okutunuulira stations engeri gye zizannyamu sigenda kumenya station ki naye script ffenna gye tugoberera y'emu. Lwaki IBRAH nadde neebuuza bwebuuza bwe kibanga kisoboka okukwata abasambi bakazanyirizi b'emizannyo ne muleeta abantu 5 ku seti ne batubuulira obulamu bwabwe na biki bye bayitamu, kiki ekigaana okutuleetera abantu 5 abali ba industrialists oba ba businessmen oba ba science ne bajja ne batubuulira obulamu bwabwe butya ebintu bye bayitamu kubanza ekyo sikiraba era sirabanga stations zino zikikola. Ekyokubiri, lwaki okuviira ddala ku makya enjuba lwevaayo paka lwe tutuuka mu ssaawa 4 tubeera mu comedy nakulaga na mu lugambo. Kino kitranslating okuva mu stations abaana ze balaba ekigira ddala mu bulamu bwabwe ebintu nga bwe bigenda okukola ki okutambula. Sekibuuzo ky'obadde ombuuza njagala kiddamu bwe nti abakadde buvunaanyizibwa bwaffe okutunuulira mu kiseera kino naddala abaana nga tulina baawaka. Misingi ki gye tusobola okubawa abaana baffe ne babanga ensonga z'ebyenfuna okukulaakulana n'okukyukira ddala okuva mu biki bye basobola okuganyirwa mu masomo ge baba basomye mu masomero gaabwe naye ne babanga n'obulamu obwa bulijjo ba mugaso gye tuli. Kano ke kaseera okubanga abaana baffe abo tukola ki tubakwatako. Mweyambisa ekiseera kino bulungi abakadde naddala abalina abaana mu making sure nti tutegeera abaana okwagala kwabwe gye kuli, talenti zaabwe ziri ki, ate tu minimizing era tu restricting abaana stations ze balina okulaba. Kiki omwana ekimulabisa station okuva ku makya paka lwaggulu olw'okuba tuyisaawo emboozi yaffe eri ekisaagala omwana ng'abonebone nga bwennabonabona. Kyangu nnyo okulowooza nti gw'omwana omuwabulamu bulungi naye omwana n'amaliriza ng'omwana omubbika bubisi. So nkubiriza aba guardians, nkubiriza abakuza, nkubiriza aba parents, nkubiriza aba teachers, nkubiriza amasomero n'ebitongole ebirala byonna ebirabirira abaana. Let us try to understand abaana baffe baagala kubeera ki mu bulamu. Kino kye kiseera kye tulina okuconcentratinga n'okuzuula
biki bye tuteekwa misingi ki gye tuteekwa okusima okulaba nga abaana baffe bategeera finance kubanga bwe tutakozesa kiseera kino oba oliawo tuyinza obutafuna mukisa muki mulala kubanga akaseera kano tuli nabo ne bwe tunaataamu awo ojja kwesanga nga abaana ewaka bakomye wiiki emu bbiri baddeyo so nga wano tulina ekiseera kinene okulaba nti otegeera nti IBRAH bino byayagala abaana mu kifo ky'okubagulira firimu bamanye Jackie Chan yani Rambo bamanye Michael Douglas bamanye Bruce Lee bamanyani abantu abo bonna bayinza Sunsi ya Lusiroko bayinza abantu abo bayinza obutabaako bangamba we bamuzaala Sironko omuwala oyo nange bangamba nti muzukulu wa Gisonko naye ebyo byonna tugenda yakola Idris kati abantu abo abaana baffe ne bwe banaamanya abazannyi ba firimu bano bayinza obutabaako nnyo kye bakyusa mu bulamu bwabwe naye abaana shout out gye twatandise nayo IBRAH omukyalo oyo namuwandiikidde seeti z'ebitabo 7 nazimuwa Lwakuna last week ku Friday ebitabo ebyo byonna yali amaze obituusiza mu maaso g'omwana naye ng'ekiriko ekyalayisi kya 12,29 egya Uganda kitegeeza ebitabo 7 yali asaasaanyiza 1 million shillings ku bitabo by'omwana omu naye ng'ate alina abaana 3 kikulaga ki nti ye mu maanyi ge alowooza nti omwana ono singa amukolera ekintu ekyo ng'akyali muto at 15 if someone can read close to 50 copies of books olowooza agenda coveringa kyenkana kisinga omwana oyo anaabeera 25 omwana tayabika obwongo tagenda and the guy is very bright so kyendi mukubiriza abakadde tumanye bintu ki ebyetaago by'abaana na ndowooza simanyi bwe bakyogera needs ne wants mu Luganda biri bitya waliwo needs ne wants ndowooza byebyo byoyagala needs byebyo byoteekeddwa okuba nabyo nga byo byabuwaze oteekwa okuba nabyo kati twawule ebintu ebyobuwaze abaana bye bateekwa okuba nabyo abaana baffe IBRAH kino nkuze nkimanyi bulungi when you're still young Katonda yatukola nga obwongo bwaffe nga tukyali bato bintu bingi nnyo by'osobola okugezesa era n'obikola obwongo bwaffe nga bukyali buto bubeera bukyalina amaanyi agatwala career yonna gye tuba tukyuzinza okutwala kati ffe wano mu Uganda lwaki tulina that mediocre mindset oba middle income mindset twagala nnyo ebyangu kagwirawo omwana bw'omulaga PCB math agenda kulondako kiruweege alondeko ki luweege combination Uganda economics geography luweege anyway mu mbeera eyo njagala naye kuchipinga in abaana bali waka tetugenda kukijjawo this a fact abaana bali waka nali nyumyamu n'emikwano gyange nga Idris ne Tone ne Daniel Mugoya nembagamba nti nze waka nja kwasa TV nasanzeko program emu nja kwasa it was nabadde njasiza something like 1 week back nadde njasiza TV why nawandiika list ya programs zebatalina kulaba saawandika zebalina kulaba nawandika zebatalina kulaba because zebatalina kulaba ntono nnyo by the way bw'oba ogenze n'okola research nemala bawandikira programs zebatalina kulaba nemba wandikira n'abantu be batalina kulaba neŋŋamba oyo ne bw'oba omusanze ku Al Jazeera nga bamukolako interview gijjeeko abasajja b'e Masaka so nempa list y'abantu their personalities wano mu Uganda bestagala bana bange kulaba ku TV, it is on record and I put it very right. Muwala wange Mariam ali mu vaka ya senior 6 gwenjogera na ntuuliziganyera na munyonyola ne mugamba nti nyamba ono tomulaba nono tomulaba ne mala ne mugamba nti program eno nyamba togiraba neno togiraba ne tuteesaganya na mpuliriza mba nkomawo nensangako program eyo nensalawo nja set TV na stoppinga lwaki nti waliwo abantu munaddala mu Uganda loli ne panvu bweriti ng'omuntu oyo personality oba program nti bw'omwana bw'amuwa obudde n'amulabira ebbanga eriwerako omwana oyo we banaggulira ensi nti ensi eddemu okuoperatinga omwana oyinza obumufiirwa so nenfundikira nga nzijawo kiri abazadde bino wammanga okwongerezaako ku nsonga yo eya family eri omwana asoma ebitabo
kyemmanyi nti omwana bw'aweza emyaka 10 mu Uganda ne mu nsi yonna osobola okumanya nti omwana ono agenda kukola kino oba amaanyi ge gali wano oba obunafu bwe buli wano. Eno time it is a blessing in disguise. Abazadde batuule n'abaana oba bamonitaringa abaana closely. Omwana bw'aba ayagala mupiira ebisaawe biggale tojja mutwala kusamba mupiira, bw'aba ayagala kuwuga puulu nzigale tojja mutwala. But mu keepingire mu layini eyo abazadde abalinamu akasente mu subscribing for international TVs ezirina programs bweziti. True. Omwana abeerenga alaba programs about swimming. Bw'ogenda okugula film enjogerere ezoogereddwa abavijja ab'enjawulo, omwana bw'omulaba nti ayagala mupiira genda omuleetere documentaries ez'aba Pele, ba Ronaldinho, ba Ronaldo, abalabe because omwana kyayagala. Omwana bw'aba ayagala bya science muleetere documentaries eza science nga tebazivunudde because awo nawe waliwo obulwadde. Firimu enjogerere tekonyeza woowe okitegeera. Mwana bw'aba ayagala kugamba mwana bw'aba ayagala mateeka ng'omulaba alimu elementi y'amateeka muleetere ekyo. At the end of the day omwana ono banaagenda okuggula ensi ng'ayize vocabularies, ayize terms, ayize terminologies, ayize n'engeri gye bakolamu ebintu nti with time tomanya. So awo eŋŋambira nti abazadde n'abaana essaawa eno nga bali waka, omuzadde kano ke kadde omwana okuzuukuka essaawa 12. Kano ke kadde omuzadde okukwata omwana n'amuzuukusa nti zuukuka osabeko ekiro. Okusaba kuleme kubeera kwa ku Sande kwambala ngoye zinyimasaamasa, kuleme kubeera kwa kumala kufuna bizibu. Weebale nnyo kwambala ngoye omwana n'akimanya nti okugenda okusaba bakwetegekera nnyo. Bayibuli egamba nti awali ababiri Katonda abeera naffe. True. Make your house a church. Make your home a mosque. Otegeera abaana mubayigirize okusaba, okusinza n'okutya Katonda. No submission yo njagadde nnyo kubanga ya highlighting ebintu ebiri basic ebiteeko okubeera mu maka g'abantu abayivu. Obuyivu tekitegeeza kugenda kusoma bitabo kufuna degree. Obuyivu kitegeeza kubanga enkola yo teteteganya munnaakuliraanye. Obuyivu buli lwobanga okola ebintu ebitateteganya oba ebitamalaako mirembe munnaakuliraanye obeera muyivu. Nange mu bufu bwe bumu engeri gy'okubidde abakadde omulanga ogw'okuba nti bakendeeza tukendeeze era twongerere eddala okukifuula ekyetteeka. Nze natunudde IBRAH ne ŋŋamba nti bw'ebanga e Uganda tukyalina TV ssaawa 12 ez'okumakya nga keera n'olugambo lwa gundi ng'abaana baffe ebyo bagenda okukeererako. Nze sikyewuunya nnyo nnaku zino buli lwe ndaba nga tulina ba mediocres all over the world ng'ate bava Uganda. Ekyo tekinneewuunyisa because society mwe tuli tosobola kugaba ky'otalina. Tufiidinga ku gigo, tuli ku gigo system. Garbage in, garbage out. Togenda kusuubira mwana ku performinga bulungi kusinga ku ggwe ky'operforminga ng'omwana asiiba kasasiro. Omwana omulesa ali kasasiro oyagala afulume akawoowo. Tikigenda kusoboka kubanga byayingiza tebiwooma. Kati bwe ŋŋambira bwe nti abakadde tweyongerere ddala okukoppa kye bayita the Jewish codes. Ezo bwe ndiba nfunye ekiseera ekiwanvu nja kujja nzibannyonnyoleza ezitya bakole okunoonyereza Abajews mu nsi yonna. Abajju bava mu nsi ki? Isirayiri oba Isirayiri. Naye kati ffeeno engeri akazungu gye tukoogeramu Israel. Abo abantu baamanya nti tuli batono. Bwe bamanya nti tuli batono ne bamanya butya kwe tusobola okubeerawo nga twagalwa abalala. Nga tuli bankizo mu nsi. Nga wadde tuli batono ne tubeere bankizo eri ensi yonna. Njagala ogenda obikule ku lukalala oluliko ba billionaires mu nsi yonna. Kuliko 22 out of 2000 plus billionaires. Tech industry oba teknologia, science n'ebitongole ebiri international mu nsi yonna tewaliwo kitongole kitaliimu mujju. N'ekiva ku kyekyo bakuza abaana. Omwana between 10 and 25 tobaako kyosalawo ng'oli mujju tolina.
naye wano fe abakadde owulire omwana ng'atuusa amaze okulonda ekikoosi agenda kukola environmental degradation omuzadde n'agenda omwana akole anti ebyo byayagala omwana n'alonda ekikoosi naye nga amazima ddala ewaka kati kaŋŋambe bwe nti IBRAH degree is not all about putting on that tire eyekyambalo nti I've graduated degree abaana baffe ze bafuna oba degrees ze bafuna ziteeka okubeera nga zimusobozesa okukkakkana wansi n'asaavinga omuntu amuliraanye bw'oba olina degree ng'ondaba olwaleero nga degree yo tosobola kusaavinga muntu akuliraanye wasoma gasiya nsobola n'okiddamu bw'oba nga wasoma degree nga tosobola kubaako kintu ky'okola ne kisaavinga muntu akuliraanye kye wasoma tekikola makulu ebintu bye wasoma bikola amakulu singa oba osobola okuba nga omuntu akuliraanye olina bw'osobola omuyamba ng'osobola okuextendinga service to people surrounding you kubanga nagamba abantu nyina luli bwe nali nkola video ne ngamba abantu nti IBRAH gwe tebakusasula because yo IBRAH no basasula IBRAH kemukasa of what he does because of the service I render. The moment you say sigenda kuddamu kusavinga njagala bansasule nga IBRAH kemukasa ne bwe n'abasikoze nobody is going to pay you money. Nobody. Yeah. They are only paying the service gy'oli mu kukola ng'oweereza abantu abaki abalala. Yeah. Kati it is high time we got to know abaana baffe ebintu bye basoma biteekwa okubeera nga birina butereevu bwe bikwata ku bantu ababaliraanye. Njagala nnyo omuntu n'aŋŋamba nti nze sirina ssente omuntu yajja n'aŋŋamba nti nze butya bwe nsobola okukola banange nendaba nga nfuna kasente ne mugamba noonya butya bw'osobola okusaavinga omuntu akuliraanye services zasobola okuzizza ne monetary units kubanga sente ekola ebintu bisatu. It is a unit measure. It is a medium of exchange. Medium of exchange kitegeeza nti mpa ky'olina nange nkuwe so kitegeeza bw'oba oyagala amafuta waayo ssente bakuwa amafuta. So medium of exchange. It is a medium of exchange. Okufuna gwe ky'olina nze nyina kubaako n'ekyenkola gwe osobola okumpa ky'olina. Emabega eri nga tukyali eri nga tetunnajja mu kyasa kino twalina kye twayitanga butter trade. Owaayo ky'olina ne bakuwa ky'oyagala. Diamond yabeerako ssente, Nichols zaabeerako ssente, emmwanyi zaabeerako ssente paka lwe twatuuka ku mpapula kubanga ebyo byonna byali bizito n'endiga n'ente byabangako waliwo ekiseera nga ssente. Kati omuntu ng'alina okwetikka ente agijja ekyakajungu agireeta ekyakabamba basobole okumuwa kyayagala ne bagamba nte ezitowa nnyo tunoonye ekintu ekisobola okujja mu nte nti ki ekisobola okujja mu nte bwe tufuna ebipapula 10 gy'emitwalo gya Uganda 10 gigula ente kati sigala n'ente eyo eno jangu n'ebipapula bino onaakuba kyoyagala jja kima ente eyo. Medium of exchange. Abaana baffe bwe tuba nga bali waka naye nga tebamanyanga nti ssente ziweebwa service teziweebwa bo bantu omanyi tuyina that sense of entitlement e Uganda. Ugandans balina that sense of entitlement nti ye bw'amala okusoma kino kakigamba abaana abatulaba gwagenze kusomero n'ofuna degree ne bw'oba oli mu senior 4 ne bw'oba oli mu senior 5 ne bw'oba oli ludawa ng'ofunye degree you're not entitled to any payments not until bye wasoma nga biri translated into a service fene tusasula service ne tusobola okuwa ssente. Gwegenda osome social work as long as you cannot convert that social work into a service we are not paying you. We are very sorry. Degree yo wasoma first class lero like an envelope bere wakawo tetugenda kuwa yadde 10 not until you convert social worker degree. Chovola bosanga abantu nga bagamba gundi teyasoma naye alina ssente because eyasoma yakitegeera nti nyinza okuba saafuna bitabo naye kye nsobola okukola nsobola okukiguza neighbor wange andiraanye reciprocating with the monetary units ze ssente. Kati nga tuli awaka abakadde mbakubiriza mutwale n'akaseera mwogere n'abaana bammwe bamanye ebintu bino. Oyogera n'omwana n'omubuuza ssente kyeki ndaga ssente ze ssente gavumenti yezikola nga tamanyi zivaawa zikola ki baziwaani. Omwana ng'akyali in 10 years lwasaana amanye what's money, characteristics of good money. Ssente zisasulwani nsasulwa ddi ebyo byonna biteekwa okubaamu such that by the time they graduate bakimanyi bulungi nnyo
nti these are the 6 financial asset classes. Bwe mba nzimbye ennyumba z'abapangisa, omupangisa n'aleeta sente, this is real estate. Bwe mba ngenze mu corporate companies ne zinguza bond, government n'enguza treasury bills oba treasury bonds, those are fixed incomes. Bwe mba ngenze mu equities n'engula emigabo mu company n'enteekayo akasente, I become an owner, then company eyo n'empaayo obushares, dividends ne bonuses, mba nyingiza sente. Bwe ngenda mu commodities okusuubulagana, ntunda kino ntunda kiri, ntunda kino ntunda kiri, profit gye nkola, that is an asset class. Bwe ngenda mu alternatives, ne ngenda mu venture capitalism, ne ngenda mu insurance, ne ngenda mu biki, eyo yonna nange bwe mbeera part of that business basobola okunsasula. Tulekereraawo okulowooza nti abaana baffe bwe tubatwala. Nabadde mbuuza omuzadde ne mugamba nti bw'oba olowooza nti ku ssomero gy'otwala omwana yo buli kimu gyekiri, lwaki bw'amala okusoma omukubira amasimu n'onoonya ku banno be wasoma nabo? Anti munange mutabani wange yamaze, muleka nti gye yali gye wamusindika okusoma byonna bajja bikolako. Muleke bw'atuuka ewaka ensi emukoleko, olabe embooko z'anaafuna ku lubuto. Okay, Extra Digest mugoba nsonga, Business Mind, IBRAH Mukasa ge mannya gange, tuli ne Chris Lule. Tutunuulira abazadde bayutilizinze batya period eno ey'okuba nti abaana bali waka nebeera productive. Of course, nga tutadde aside okuba nti tebali mu kusoma. Embeera eno wabaddewo okusoma okwa virtual, okusoma okwa TV n'ebigwa mu kkowe eyo. But there is a huge gap between the teachers and the students at home. Nti they can't match at the same pace. Omwana wabanga asomera ku TV tasobola kupikinga ng'ali mu class wali ng'omusomesa asobola n'okumuyita n'amugamba jangu onkolereko kino. So abazadde bakoze batya okustreamlining ekintu kino, abaana bwe baviira mu lockdown zino phases ez'enjawulo ne babeera nga abaana bali productive. So kyetuli mu kutunuulira, Chris, tubadde nnyo okusaidia abazadde, tuddeko okusaidia abaana. What should the children, students, kids do? Kati lwaki omanyi twekubidde nnyo IBRAH kusaidia abazadde? Abaana baffe bano engeri gye kiri nti kati naddala abali mu myaka emitoototo, okusalawo kwabwe waka kuba kutono. Ebiseera ebisinga kubeera nnyumba kulu. Ensonga lwaki olaba nti saidi twekubidde nnyo. Naye n'abaana bennyini mbakubiriza, naddala abakadde bwe babaira abaana bayinza obutasobola kulaba sheeno. Naye maama bw'aba alabye show, ekisinga okunyiiza okimanyi IBRAH ku bantu baffe bano. Bw'alaba show ng'efaanana eti, ate yo tagiraga mwana. Naye bw'amala n'alaba show nga gundi awemula gundi, eyamuyita mangu, jangu olabe, kimuvumye, n'amuteerawo. Kakati bw'obanga sayidi efaanana bw'etyo gy'olaga abaana, ng'ate sayidi ennungi togibalaze, butya bw'oyinza okusuubira abaana okugaba kye batayina, bwe ky'otabawadde banaakifuna batya. Mu bufu bwe bumu bw'ogamba kiki abaana kye bateekwa okusobola okukola. Bwe nabadde nnyumya n'omukyalo oyo ngenda kumwesibako nnyo kubanga njagadde mukose ng'ekyokulabirako eri abakadde abalala. Mr. Issa Sengendo is my mentee. I am his mentor. Kati nagezaako nnyo okumanya omwana ono butya bwe yadevelopinga feelings ez'okulaba nga he becomes a financier. Kuba abantu be yeegomba okubeera nga ndi omu ku bo, naye ate yeegomba n'abantu abalala bangi nnyo by the way, okuba nti abaemulatinga biki bye baakola. Yaŋŋamba ti the age of 12 yali asobodde okupiikinga nti yayagala finance. Kubanga ewaka we yali, maama yabeeranga nnyo ku bintu okugoberera stocks, engeri gye zitradingamu na biki ebikwatagana ne finance, and he picked interest from there. Kati kye ŋŋamba IBRAH abakadde wano nti abaana bapiikinga nnyo ebintu bye tukola behind closed doors okusinga bye tubagamba babeere. Oyinza okuba nga bw'ojja ewaka oyina ebintu by'otandikirako okukola ye ng'omwana byakukupakira byakwegombako IBRAH nga ggwe. Agamba dadi Mukasa buli lwakomawo ayina akantu kakola, omwana n'apiikinga ako. Naye nga bino by'omugamba akole nga omwana talina kyatwalamu. Kati kyenkubiriza abakadde kye kino nti to trying as much as we can to make sure nti we emulate before we can cite out examples. Let us be examples to our own children. Abaana baffe tubeere ekyokulabirako gye bali.
bw'oba omukadde tolinaawo kintu ky'onywereddeko ng'oli anaaganaaga tolinaawo onyweredde kigenda kubeera kizibu omwana okupiikinga naye okufuna ekintu kyakolako nga ddala kituufu kyayagala kubanga naawe akulaba tokoze eki tolinawo ogumidde tonyweddi olinga simanyi bino ebimera ebimera ku binaabyo babiyita bati ebyo ebiyuugayuuga ne bitakwata bulungi nnyo waliwo ebyo ebimera ebigendera ku bitooke kiba tekinyweddera bw'okisalako kigwa bugwi kati abaana baffe bano balina okutwemulatinga ne balaba nti ebintu bino bye tukolera behind closed doors basobola okubiduplicatinga nabo ne bibeera mu bulamu bwabwe buli mwana yenna IBRAH aweza 11 years or 10 abeera alina ekintu kyayagala okubeera mu bulamu. For us we were so lucky bwe twakulira nti abakadde bayanguwa mangu okulaba kye twagala okubeera ne bakisaako essira era ne tukibeera. Omukadde na making sure I was so happy and I can even repeat it right away. When I suggested those books mama nangamba nti I am going to buy them straight away. Aina akantu akalake yakozesa nangamba nti yabagamba for her she cannot afford video the films, the movies she cannot afford. But the books she can. Nabalaga nti bitabasobola okubifuna ku bbeeyi ensaamusaamu ne bitasobola. So to my amazing parents abakyali eno nze ndowooza era nammwe kikyasoboka. Pick out your children ku mitendera gyonna kwe baba bali tugezeeko okubaagazisa abaana okusingolinga out ekintu kye babeera baagala okubeera ate tukiteekeko essira to making sure nti abaana baffe omwana agenda okusoma degree agimale ku myaka 24 akifunira ku myaka 10 ku myaka 10 omwana ono ekintu kino bw'aba tannakiwulira nga tannakifiiringa. Abaganda balina olugero olugamba nti akaakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyezi. Omwana ati 25 24 omukadde yangamba bwana weza 20 nja mukuleetera ne mugamba ati 20 toleeta muleke kubanga ati 20 ngenda kuba sikyalina kye nsobola kukola. Ati 11 10 wano omwana aba akyampuliriramu buli kintu kyonna kye mugamba akikola. Okimanyi IBRAH kyalina memories zo ati 10 definitely naye ate osobola okuluzinga memory at 25 oba 28 nobanga tokyajjukira kyaliwo but at 10 okyajjukira bulungi kye wali okola. Events ezo moments na buli kimu okyabijjukira bulungi nga bwe byanda playinga. Kati kino kye ngamba brain y'omuntu ekola bweti at between 5 to 15 brain y'omwana ebeera super. Buli kintu kyonna kyoteekamu kiteekayo kigendayo bugenzi bw'aba kasasiro akwatayo bwe biba birungi bikwatayo. Kakati omwana bw'oba omumanyiziza kukeera kulaba stations zaffe zino eziriko olugambo okuva ku makya paka lwaggulo ogwo omugigi gwe muzimba ebyobugagga bye tukoze ne bye tuli mu kutakabanira n'entuuyo ze tuli mu kutuuyanamu okumakinga sure nti ebintu bino tubikola tuli mu kulekera abaana ebintu bye batajja kusobola kubeezaawo kubanga obulamu bwe bali mu kutambuliramu. Nyina omuntu enaku ezo gwe nalimbuza ne mugamba nti if you cannot manage 100,000 Uganda shillings, you can't convince me you can manage $1 million. Kubanga omuntu agenda najja nagamba njagala okumpola akakadembeko ne kyentandika okukola. Nombuuza okola ki? Nagamba mbadde sirinaawo. Nombuuza sente nyingi z'osaasinza okufuna mbulamu ki nti mitwalo 5. Nombuuza wakolamu ki nti sirina. Kati if you cannot manage 500, you cannot manage $1 million. Tosobola gaba kyotalina. Kino nziramu kyemfasizinga. Abakadde abatulaba abaana baffe nga bakyali bato ate nga bali mu kino ekiseera omukulembeze nga atugambye ne minisitule y'ebyobulamu musooke mubeereko ewaka mweyambisa ekiseera kino okunoonya n'okulambika n'okugolola abaana bammwe bapiikinga ebintu basingolinge out ebintu bye basobola okubeera mu bulamu bwabwe. Bwe mumala okubitegeera mukyanolinga ssente. Nali mbuuza omwana awe era omuto famire y'emu ne mubuuza nti omanye enjawulo y'omugagga omanye enjawulo y'obugagga n'obwavu nangamba ngimanyi ne mubuuza enjawulo ki nangamba nti enjawulo y'obugagga yakyogera mu luzungu naye kankinze kankiddemu mu Luganda yangamba nti obugagga bye biyingiza ssente okusinga ebizita ebyo ebizifulumya. That was a very beautiful statement. That's where or when incomes that are coming from assets outweigh expenses on liabilities. Buli lwobanga ofulumya kingi ku bintu ebikufulumyako ssente bikuleetera okunafuwa era okwavowala. Buli lwembanga ssente zennyingiza ku assets zange zinzito oba zisinga ku ezo zenfulumya mbeera muki mugagga. Kati omwana ati 15 bw'aba amanye ekintu ekyo
olowooza omwana oyo asobola okulemererwa IBRAH okubeera obulungi mu bulamu? Tekisoboka. Tuleme kulekeranga bintu bino kwandaplayinga kwekwasa mutonzi mbu omukama bw'atyo bwe yasalawo. Omukama yatuwa obuyinza okuteekateeka n'okusalawo biki ebibeerawo mu bulamu bwaffe. If you pick A, then accept the consequences of A. You cannot pick garbage in and you expect good stuff out. Kyotaddemu kyogenda ofuna. Kyosiga kyokungula. Bw'obanga abaana baffe bano obalese mu kiseera kino kye balimu awaka naawe, mukeera ku makya ne bamala obbooleza engoye ne munywa caayi ne mukola bye mukola ne muddayo ku TV yammwe ne mulaba olugambo ne luyingira okuva ku makya paka enjuba lwenagwa. Komedi biki bikoze bitya? Oyo sigambyeko nti ebintu ebyo bibi. Naye bibeere n'obudde obugere, ebbanga eggere. Obudde obugere. Bannabyamizannyo bano balungi nnyo gye tuli singa tubalabira mu kiseera mwe tulina okukola ki? Kubanga bo gye babeera bakola. Kati ate ggwe mu budde bw'okukoleramu mw'oyagala obalabire. Kitegeeza that is an expense to them and it is an earning to them. Naffe wano bwe tubeera tukuweereza bw'otuwa obudde bwo bwonna okuva ku makya paka njuba kuziba, it's going to play as a disadvantage to you. But bw'otuwaayo essaawa emu oba bbiri mu budde bwo, it is playing an advantage to your side. So mbakubiriza nga mmaliriza, mbakubiriza era nga mbasaba n'ekisa ekisinga okubeera ekinene, tubeere bakiseeri abaana baffe mu kiseera kino nga bali awaka. Tumanye butereevu nnyo bintu ki bye bayinza okwetaaga tubikole. Tukendeeze ku mijolobero kukwepampalika okugulira abaana ebintu bye babeera nabyo naye nga tebirina kye bibagattako. Tugulire abaana, tugaziye faculties z'okutegeera kwabwe kuba bwe ziba zikyali nto ziba zisobola okusigibwamu ekintu kyonna. Njagala kugamba ekintu kino, when you cultivate ettaka somewhere, for example an acre, n'oliteekateeka bulungi nnyo n'obaako ensigo zossaamu, buli kintu kyonna ky'ossaamu kisobola okumera obulungi. Ze minds z'abaana baffe bano kati buli kye musigamu mujja kikungulanga bwe kiri. Bwe munaaba musizeemu obulungi, abaana baffe bagenda kutulaga obulungi, n'ebintu bye tuteekateeka right now bijja kubagasa gye bunajjako awo. Bwe munaaba musizeemu ebibi mu ttaka eryo lye muteeseteesa era byege makungulu, abaana bagenda kubeeraawo, abaana bakutuulirira ewaka obagulire emmere, omwana awasa omukyala ate nga n'omukyala gw'olina omulabirira ogambe bannange nze nakola ki Katonda tolina kye wamukola, wabula kye wakola kyali kimu. Obuvunaanyizibwa bwo wabusuula, omwana n'omulekera ensi egunjule. So mbaagaliza bye banjagaliza, akasanga akadde katuweddeko. Sho engeri gyebadde nti tugidedicate nze ebadde si ya budde buwanvu nnyo. Twagala okusiima abantu baffe bonna naddala abalaba emirimu gyaffe gino, ate era ne bafaayo nnyo okulaba nga basubscribinga ate ne bawaako n'abalala. Mu bigambo byange ebimaliriza oba entanda gye nnyinza okusibirira abakadde abandaba, ekiseera kikyaliyo era kikyasoboka abaana baffe okubawa obulungi bwe tubaagaliza ne tubateekateeka ne bafuuka ekyo kye twagala okufuuka. Omwami Sengendo yangambye bwe nabamaliriza mutumireko, sebo nkutumiddeko nnyo, webale taata w'omwana. Nedda nze muyita Mr. Sengendo what is 15. I'm grooming him to saagala abeere nga bwendi naye njagala atansinge, njagala kukyala asingewo okukyera. Kale, greetings to Mr. Sengendo Issa and your family, mother and other siblings as well. Ate nawe bakutumira nnyo I love you all. Mbaagala nnyo. Thank you so much for watching our works. Okay, tetugenda kubanga tusukkawo wano, njagala kwebaza. It is a short piece, but still, of course, bw'ogamba nti oyogere about children, abazadde n'abaana, topics nyingi era tosobola kubanga olekera. Naye tetugenda kubanga tusukkawo lunaku lwaleero, njagala kwebaza Chris obudde bwo. Then njagala kwebaza omulabi waffe omulungi. Thank you so much. Tujja kwatagana nate ku Sunday eddako. Ndowooza abantu baffe bano bakimanyire ddala. Actually, tugenda kufulumyanga tugenda kujjanga buli lwa Sunday. Olwokusatu twalinyeeko mu bigere wakati olw'embeera y'okukuŋŋaana, embeera y'entambula n'ebigwa mu kkowe eryo. So twasazeewo tutandike okuleeta shemwemu okulimitinga ku mbeera eriwo. Era that's why you see nti
okuva show lwetandise paka weekomye mask on. Oli tubadde tugambanga n'ogijjako. So tugenda kusigala nga tukola lwa Sunday lwokka until ng'embeera eteredde mu maaso eyo nga Katonda atuyambye, because buli kimu era tukizza eri Katonda eyatonda eggulu n'ensi, yayina amaanyi agazibya obudde n'abukeesa n'abuggyako eddiba, yayina amaanyi agatonyesa enkuba n'ayakisa n'omusana. Njagala kwebaza ttiimu yange Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Tony Senabulya. Then nebaze nawe omulabi wa Extra Digest mugoba nsonga, but in particular aba business mind. In what? Particular nkola ya Nigeria. Nafunye omukyala mu Nigeria. Wayongeddeko ku mukyala wange namba 2 mu Nigeria. So ayogera ebigambo particular. So mbagala nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala, tukwatagane on Sunday again. IBRAH Mukasa gemanya gange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next week on Sunday. We sign out.